Ababazi b'ebitabo ab'ekibiina kya Institute of Certified Public Accountants of Uganda olunaku olwaleero basisinkanye ku kyenkya ekibadde mu Imperial Royal Hotel mu Kampala okubaganya ebirowoozo ku mbalira y'eggwanga ey'ebyensimbi ey'omwaka 2012-2013 eyasomeddwa olunaku olw'eggulo. Government will focus on improving efficiency in the use of public funds and ensure value for money for government spending. Basiimye ekya Minisitule y'ebyensimbi okutandika okuwoza omusolo ku bazannyi ba zzaala gwe bagamba nti tazza magoba okuggyako kwavuwaza bannayuganda n'okukumba omusimbi gwabwe ssaako n'okulemaza abavubuka. Basabye gavumenti erongoose amazzi okwewala endwadde wamu n'okugabunyisa mu byalo. Akulira ekibiina kino Derek Nkajja asabye Paalamenti ereme kukyusa tteeka erifuga ababazi b'ebitabo wabula lisigale nga bwe liri. Kisigale nga bwe kiri, twagala nti section etuusibwe ewandiikibwe nga bwe kiri mu tteeka kati eritufuga nti buli muntu amaze accountancy asobola okuregistaringa n'afuuka memba okusobola okubeera nga ali regulated n'ekirala nti professional accountancy ekula. Ku kyenkya kino Minisita w'ebyenfuna Maria Kiwanuka abadde omugenyi omukulu ategeezezza nti ab'ebitongole by'amazzi, enguudo, amasannyalaze, ab'ebyenjigiriza ssaako n'ebyobulimi baakuleetanga lipoota okuva mu bitongole byabwe buli luvannyuma lwa myezi 3 mu kabinenti ekubaganyizibweko ebirowoozo. Enguudo, amasannyalaze, education, health ne agriculture n'ebyokulima bajja kuleetanga reports mu myezi 3 mu cabinet esobola okulaba engeri gye batambuzaamu essente. Minisita Maria agamba nti ebitongole bino byakulondoolwa nnyo okulaba nga bituusa obuyambe ku bannayuganda. Judith Nalugwa yakusakidde eggulo lino ku lwa Bukedde TV.